Tessa Films, Promise Movies. Samantha, yayambanga, buligwe yalabanga yayamba. Samantha, yesiganga, buligwe yalabanga yesiga. Samantha, buli kyokola kimala ne kikuddira, olwo ne wejjusa ekyakutuma, kyosiga kyokungula. Samantha, buli kyokola kimala ne kikuddira, olwo ne wejjusa ekyakutuma, kyosiga kyokungula. Samantha, okwagala ebintu by'otakoleredde, eyo y'ensibuko ya sitani, y'ensibuko y'omutima omubi. Okwagala ebintu by'otakoleredde, eyo y'ensibuko. Ate okuŋŋamba ki? Naye wamasa akubuulidde ninayo operation y'ekiro leero nina ogenda okukola. Ndowooza nakozeemu ensobi ne sigamba naye nga nina ogenda okukola. Operation eyaki? Tulina operation y'ekiro era ekyaleero ate nze akulira abaana bali eri olwedde banninze. Ekiro kino mulina ettumbi. Waliwo kyezitategeera. Waliwo ekikyagenda mu maaso nga sikyakitegeera. Operation eyaki kino ekiro? Jona, gw'omukyala omufumbo. Jona, gw'atamanyi nti abapoliisi bakola ekiro? Ate gwe naawe ow'eddaala waki tosindikayo bali abalala b'okulira? Jona, singa okyogedde bulungi, singa sibadde n'eri eddaala ly'oyogeddeko naalibadde sigendako ate naalibadde nkola almost buli lunaku ekiro. Naye olw'okuba bakimanyi ndi mufumbo ate ne bankuza n'okunguza kyova olaba once in a while bampayo ka operation ak'ekiro. Sigamba nti ngenda buli lunaku. Kati kankubuulire, togenda fuuka mpagi nnene eremesa famire eno okugenda mu maaso. Kati n'obudde bwe wandibadde ompa obw'emisana obuyomberamu, obw'ekiro butuuse nabwo obuyomberamu, weefudde mbu gwe akola ennyo. Kati nze sikola nnyo. Jona, ekiro eky'olumu nakyo kikuyombya okutuuka ku ekyo. Nyabo, akadde akatono kenfunako mbereko naawe, nako otandise okukazanyiramu, nako otandise okukatema. Kati tugambe ogenda tandikanga kukola kuva kiro mpaka misana. Jono yagadde bwagazi kuyomba kuba siraba kati kikuyombya bulijjo ekiro mbeerawo nakale olwaleero lwoka lwesiriiwo. Maama, kati tandika okwegendereza mu bintu buli step gy'okola. Tandika kati okwegendereza. Oli mukazi mu maka gano, nze musajja, ogenda tandika kati okuteekamu ekigambo kyange kyemba njogedde ekitiibwa. Jona, okimanyi bulungi wawasa wa poliisi. Kati woba wa poliisi maama, kambeere ow'amagye. Kati ow'amagye akusingako eddaala. Kati ate woobeera nga tutuuse n'eno mu maka. Ndi musajja kitegeeza nze mutwe. Naye Jona, oli looya. Mbadde manyi engeri gye tukolamu abapoliisi obimanyi. Mu bifumbo tebigenda kukola. Kati siraba kikunyiza ssaawa eno. Mu bufumbo tebigenda kukola. Kuba buli kimu kyenkola okimanyi mu mateeka mu ekiri. Sina musango gwenkola. Nyabo, njagala kati ofune ekkomo omwokoma. Njagala kati ofune ebigere by'obadde ozza mu maaso tandika okudda emabega. Obudde bwe twandibadde kati tunoonyezaamu omwana, bwe twandibadde tutegekera famire, ssebo kati gwe otandise okubamba oli mu kkola, otandise okubanga kati weefudde gwe mukozi wa kuno. Jona, leka kunsesa. Omwana tubadde tugenda mufuna leero. Bagambye bw'otakola n'otuula wansi nze seete zimbula ez'okuliisa. Nodda sooka onziremu. Omwana tubadde tugenda mufuna kiro kya leero. Bw'aba agaanye emyaka gyonna egiwedde egy'emabega abadde wakufunika leero. Nyabo, njagala onzigyeko olugezigezi ate olina lungi ennaku zino. Jona, bw'obanga omulimu gwo stage gy'oliko tosobola kutegeera mbeera gye ndiko kati. Nga kyenkunyonyola nti nina ogenda okukola nga toli kitegeera. Kyokka maama, byongambye mbitegedde era nja kukola ebyo. Munnange kubanga bijja okubeera omutula nense kwanguyira.
lwakuba maama badde nina kyenjaga okugamba naye simanyi bona okitwala Tishaati. manyi kale kiyinza obutakubeerera kyangu Ku byonna bye tuyiseemu ekyo kigaane. anti maama nakugamba n'obanga atanzikiririzaamu naye ekirungi leero nina n'obujulizi. Maama zino nsonga za Namata. Owulira kiki? Maama ekituufu Namata yakulimba. Yanimba kyati. Buli kimu. Buli kyazzangamba nga nnimba. Nye maama Namata tabeerangako nankolagana na mwami wange. Wadde akakwate ku Jacob takayina. Simaya bino bye bagamba, simaya byamuleeta, simaya bye nawuliranga byabulimba. Yali afeera bufezi. Ye yeereeta. Era nayeesibawo. N'aleetera Jacob okulimba mbuno muganda we. Kati maama Namata okujja wano ye alina ebibalo bye. Kati lwakuba nti yalina ekintu ky'amanyi ku Jacob n'akozesa ekyo n'amukaka amuleka okubeera wano n'amuleetera n'okulimba mbuno muganda we. Kitegeera? Kati bwe yalaba nga ako kafudde n'agamba wano ngenda beerawo ntya. Jacob nga taliiwo kwe kujja tulimbe nga bwe balina enkolagana nga bwali mukyala we era nga bwalina olubuto. Ebigambo ebingi akakazi ako bikayina bannange. Ekituufu maama Namata tali lubuto. Eki? Ye talina lubuto Namata. Tali lubuto. Nze nagamba oli oyo omwesiga naye omwesiga mpola ng'onkaayanya. Ne ngamba kankuleke nja kuddamu okwogera nawe ku nsonga ezo nga nina obukakafu. Ate bw'oyogera bw'otyo nsobola okuwuliriza. Kubanga bwe namugamba tugende mu ddwaliro babiri nagenda okudda ng'omwana yagenze ddayika. Agenda okumawo nga ngamba simanya bakebedde omwana ali bulungi biki kasibitegeera. Ne ngamba kasita muntu mukulu. Tanzikiriza kugenda naye mu ddwaliro. Tanzikiriza mukwata ku lubuto. Kumbe ng'alina ebibalo bye birala nnyo. Tonda wange. Nsuubira tulemye okwatagana. Ebyo by'oŋŋamba okuzaala, John ebintu by'okuzaala tewabyogerako dda ate saagala tubiddemu ku ssaawa eno. Abaana beetegese dda bali eri bankubira amasimu ndi leeti nina ogenda okukola. Kati gw'ofuuse ogenda fuuka nakyeyomekedde. Omukazi nakyetwala nakyemalira atalina musajja. Alright, olw'emirimu? Emirimu gyo kennyini gigenda kwefumbiza gyekwate. Naye otuuka akadde nga gikwenyikiddemu. Jona, tuli mu mirimu gyegimu almost. Kijja tuuka ekiseera nga naawe olinayo okukola ekiro nja kugamba ebigambo byebimu by'oli okuŋŋamba kulaba bakinaakusanyusa. Ogambe tuli mu mirimu gyegimu ekitegeeza kati lwaki nze mbeera n'obudde obwewaka n'ekiro mbaawo emisana nze nsobola okubeerawo ggola kitobeerawo. Jona bwe bali kukuza olitegeera embeera eno. Ekikulu buli kyenkugamba obeera n'ekyokwewolereza gwe buli wamu obeerawo ne ansa. Ndowooza kati gwe wafuuka banene ababuuza abazzi b'emisango kati gwe buli kamu oba okamanyi naye kati ebyo biganye. Jona, sigenda kuyomba naawe siina byakukugamba nina ogenda okola oba okola ki nina ogenda okola nafumbye bona oba oyagala okulya gye genda wejjulire. Nejjulira ntya nga gwe omukazi wooli? Jona oba togenda kwejjulira bireko gisule banne sigenda kubeera wano nga mbeera ku kintu kyekimu. Oba oyagala oba toyagala nina ogenda okola abaana beetegese dda bankubira amasimu ndireeti. Naye kati olaba gwe kyetugenda okukola waliwo ebintu kati byetugenda okutuuka tutuuke tutunu. Awo tunaatandikira nga nkomyewo siina budde buyomba naawe ndireeti olwedde nina ogenda okukola. Eseera nkigambye ekikunnyonnyodde enfunda eziwera nti n'obufumbo obwo bugenda saanawo lwa nsonga tokyampeeramu ddala kitiibwa weefudde omusajja mu maka gamu. Jona, awo kitiibwa kikyoyagala? Ekitiibwa kwe kubanga obeerawo, kwe kubanga owuliriza omusajjawo, kwe kubanga ebintu obiteeka mu nkola
Lwaki mba nkugamba ebintu nga tosobola bitegeera? Lwaki weefuula nnyo nga gwe kamala byonna? Jona kyenneebuuza lwaki gwe buli ssaawa buli kyendeeta kiba kifu, buli kyendeeta kiba kifu, buli kyenkola kiba kifu? Anti lwa nsonga kati gwe kizibu. Gwe kizibu. Naye bw'oli kizuula nti gwe kizibu ojja ttereeza. Jona, sina budde buyomba naawe ndi late already. Nina ogenda okukola. Tunaatandikirawo nga nkomyewo. Naye bw'olituuka n'omanya nti oli mukazi nze musajja olikyusa. Ate ogenda kiraba kati ngenda tandika nange okwekyusa. Bye bigenda otandika kati okukola. Onookyuka emeka? Weekyusiza nnyo mu muyini olinga mbazzi. Totegeerekeka tolina timing. Bakukyusa golaga mbu gwe n'ekyemalira. Jona. Okola bibyo bikunyumira. Naye ngenda tandika obikola ebinyumira. Ogenda bingamba nga nkomyewo. Ekkubo liiryo. Sula bulungi tulabagane ku makya. Ekkubo lyo liiryo. Fuluma genda. Naye ogenda tandika okwejjusa. Nkyogedde nnyo enfunda eziwera. Nti nno weefudde ssejjaaka muneeno. Eno ennyumba yange. Newankubadde oyinako akataffaali. Ate nkyo saagala nkulangire nnyo. Obusawo bw'obusatu obwa seminti. Saagala ntandika ate bijjayo. Anyway, siina buddebu. Beera bulungi. Olubuto talubanga nako. Tabeerangako na Jacob wadde n'omulundi n'ogumu. Naye gwe okakasizza otya mbu talina lubuto? Nze maama ekisooka omwami wange nali mukkirizaamu nga nkimanyi ekyo tekisoboka. Kyova nakugamba maama tekisoboka ng'owakana. Kati ky'ogamba? Namata tabeerangako na Jacob? Tabeerangako naye nkugambye oli yali yeeyizayo so kwendeko maama tetwogeranga wali nsuubire taliyo. Taliyo. Oli yali yeeyiza bibye. Nga anoonya luwenda lwagenda kusigalamu wano. Kubanga alaba takyalina kimusigaza wano. Kati ye bamuzaalawo okujja okwekakaatika wano. Weekayonga. Kati yebannaye ebintu nga bizibu. Naye nga kiki ennyo mazima ddala? Maama munaye nange simanyi nnyo kigendererwa kye. Naye kaakati ono omuwala anakkiriza bwe ntunaba nga tumugudde mutunga buli kimu. Olinayo obujulizi bwonna? Maama nina obujulizi. Naye tosooka kumugamba. Nze nkugambye omanyi alekerawo okusiriwaza. Ngenda kuwagga owulire yennyini nga yeeyogerera n'akamwaka. Obuyina? Mbuyina sooka okwata owulirize. Mpulirize kubanga naayo omwana ono ngobbi bw'atyo. Nange wano mbalawo byange. Yali tamanyi nenze ne mulimbalimbaani muganda wa Jacob. Ate era ne bikyuka. Ne mbikyusa nze muntu omu ne muganda ndi lubuto lwa mugenzi wanje. Kati ndowooza ontegedde nti ndi munene wanjitu. Era mu ddoboozi lino lyonna bw'ati? Nze maama nagamba ng'owakana. Abaana b'ennaku zino nga bekazi. Nakugamba akulimba muyaye n'owakana gwe n'obeera ng'omutigisa nga gw'okulembeza buli kimu naye nga wayi kankuleke. Ate nga keegonza kwogera kagonzivu n'ogamba omwana ow'empisa ng'ono. Bekayaali. Naye maama tosooka bimugamba kubanga tulina ketumubalira. Twagala afanda ajja amukwata amutwale. Kati ffe tugenda muleetera okulowooza mbu tebannamugwamu. Yeeyagala ennyo nnyo asigalewo so that tufuna oluwendo olukolaki olumukwata. Bakyamupulaningira. Sijja mulekerera awo. Byonna byabadde akozesa byonna agenda tandika obikola. Tekawaaga mumpola. Gwe ngamba bugambe nti njagala kino ajja kikuleetera. Ajja kukola kyonna ekyetaagisa. Kale ma. Asasulira amaanyi gonna g'obadde okozesa nga yeerimbika mu bintu by'atali. Ajja gakolere. Naye kati maama tomulaga nnyo mbeera nti wamuguddemu. Sijja. Ngenda kweyisa kikulu naye njagala mukyunye njagala akole buli kamu kenjagala. Asasulira amaanyi gonna ge tubonyebonye nga twetala. Kituufu. Mpola. Atujoze nnyo. Muleke. Hello. Ogamba otya leero mbadde nkubiddeko. Tewali ogamba kiggwe Jona. Ndi bulungi mpozzi ggwe. Mbadde okubiddeko ngamba kyoba.
Mbadde nina bye nkubidde okugamba nti singa kibadde kisoboka olwaleero buno obudde nkiwa tulina ky'oli mu kukola kubanga bavuddeyo dda ku mulimu. Singa kibadde kisoboka n'ojja kwewaka. Waliyo obuzibu ewakeeyo? Obuzibu bwo weebuli nga badde nsaba busabi oba onajja n'obutunulamuko kubanga badde ndaba nga bukwetaagisa ate nga kya mu bwangu. Opita mu maka ga mukyalawo ssaawa ng'azikuuma? Ssaawa kubanga ne wemba nziraba kuneeno ssaawa ziri mu 2:2 nkiwa kati obudde bukyali. Oba osobola okujja booda n'ekusulawo wanino zigenda owera 3 ng'otuuse. Ate abadde taliiwo nga yafunyemu banne bamuyisa okubanga agenda alina emirimu gy'alina okukwasaganya. Ekyembi ekiriwo kyenfunyemu obuzibu sikozesa booda. Okozesa ki nnyabo? Nange emmotoka. Kati oba ogikozesa then ngenda kugamba waneno owa gundi ono mukwano gwange ajja kunonango nkiwa wooli kazibwe agenda kujja kunona. Naye maama kirabika ekyo kyamaanyi nnyo ekimpisizza ekiro kino oba kiki? Tetusobola kimaliriza ku ssimu nga. Kyo kyamaanyi tetusobola kimaliriza ku ssimu go ge mazima. Badde nsaba ojje mu bwangu ddala nga we kisoboka kubanga kyo kyamangu nnyo era nga kiri agenti nnyo. Kati mbadde nsaba bw'oba osobola okufiisaawokko sigenda kukwatira nnyo wano naye gwe tuuka. Mbadde nsaba kiba kisinga otuuke. Jjo nange nkooye nsibye enkola njagala kuwummulamuko tujja biraba enkya. Jangu kubanga kyo kyamaanyi. Maama. Gamba otya maama wange? Kyenge Namata. Ogamba otya Namata? Ndi wano akabuto nako kampinduuka buli lunaku. Njagala n'okutandika kuva kuzina engoye empale nyambale ku biteeteeyi ebinene. Kuba abasawo baŋŋambye enkanyiga naye ekinyamaze n'empale male nagwe ngenda okulaba ate nga muntu avunaanyizibwa kati nga nina okubeera ng'akola mu ofiisi. Ate njagala kakufaanane kakala ako maama. Era kituufu. Nange nandyagadde kanfaanane. Ye maama. Naye kaakati oli mu mbeera ki? Nze kale era ng'era we biba olunaku zino obukoowu ngongo gunnuma aluma eno nempulya ne ŋŋamba oba kiki namusawo yaŋŋambye kitera okujjirira ddala ku mwana asooka oyinza owulira n'omwana wano nga alukuluma aluma kati naŋŋamba ekyo sikifaako. Eddagala omira ddyo? Mirya ddala eddagala yinza obutamira maama ng'egye neesunze akaana kange. Mpazi omusawo yagamba olubuto oddeyo ku myezi emeka? Emyezi yaŋŋamba ngire nzireyo okwe ng'ebbanga liyiseewo anti omanyi maama emyezi nagyo gintabula okubala. Naye yaŋŋamba nzireyo okwo nsuubira sabbiiti ejja ngenda mulabe mbadde namulaba leero naye nina n'okulaba ono. Yakebera ng'omwana kigwoyina? Okumanya omwana ali munda oba muwala oba mulenzi. Anti mama ebyo saagala bigenda mu nnyo kuba njagala ebeere kwegamba nga mbadde siteryakisuubira ebeere surprise buli muntu nkimukube wano oba kawala oba kalenzi nange kanneewuunyise. Ye maama. Kaakati mbadde nteesa. Ye maama. Nti ebbanga lyetoolodde naye njala tugendeko mu ddwaliro mu sikaani wiiki ejja. Tugende mu ddwaliro mu sikaani balabe omwana yakyusizza tali atya ali mu mbeera ki tulabe. Mama ekyo kiveeko ekya sikaani kubanga gendayo okulaba omusawo kubeera naakavaayo okubbanga siga eriri awo ettonotono. Kyogamba jjajja w'omwana talina lukisa lugenda na
mukamwana mu ddwaliro? Anti maama abasawo tebaagala bantu bangi mu ddwaliro. Yaŋŋamba ne we ŋŋendayo nzekka tekirina buzibu. Samantha yayambanga buli gwe yalabanga yayamba. Samantha yesiganga buli gwe yalabanga yesiga. Samantha buli kyokola kimala ne kikuddira olwo ne wejjusa ekyakutuma kyosiga kyokungula. Samantha